mwenna abatulaba nti mubeere focused muwakanye Museveni ne banne bye bakola ebikolwa ebikyamu. Ekikolwa ekikyamu tulina okukyogerako, tulina okukiwakanya kubanga nze ne bwonankwata nontwala nonzita nontwala eyo musemwayi nontemula tekigenda kujjawo kubeera ng'eddagala mu ddwaliro teririiyo. Ne bwonantemula tekigenda kujjawo kubeera nti ebyenjigiriza bifu Mwami Museveni yabiwa mukyala we atalina kye yasoma kyonna. Tebigenda kubijjawo. Abakulembeze abategerekeka bwe balabanga abantu boogedde banoonya solution ey'okujjawo ebizibu ebyo. Noga nti Mayanja bino byayogerako kituufu gye biri n'okola survey enguudo mbi zitunuulire Mayanja enguudo embi zayogerako ddala mbi. Amalwaliro gayogerako mafu tegali mu ddagala. Tetulina eddwaliro wali ekawempe eryaffe ery'abakyala wali ekawempe. Abakyala babapangisa obutebe 13,000 buli katebe nga buno bwe tutudde. Okatuulako okwebasaamu abaana be bazadde kuba bazaalira wali ku seminti. Biliyoni za $5 ezijja wano Mwami Museveni atumbula ebisiyaga mu ggwanga. Naye nga obugingo babadde basiiba baasama nga babitusibako kati tubabanja accountability. Tokiranga kitambula accountability. Twagala accountability. Temwerabira bana Uganda twagala accountability. Yes kubisiyaga. Kubanga badde bazze bakitusibyako nga bakisiba ku NUP ne president waffe. Ffe tuli basiyazi. Kakati America Trump yaze naga nti Museveni tubuulire tuwa accountability. Tukuwadde mpitirivu nnyo. Sente ze tukuwotumbula ebisiyaga uzikozesa otya? Kati Museveni alina okuddamu awandiika akole lisiti ninayo obugingo asiyaga bakozesa mu church. Ninayo Kayanja musiyazi. Katumaliriza bannange. Ate kiki? Tweyanza nnyo tweyanzeke. Nayo Andrew Mwenda basiyazi. Nze Geoffrey Mayanja. Sebo. Webale kutulaba. Lindako. Ensonga zino nkulu nnyo. Owagira ebisiyaga. Naye obudde kakati ali lwakitoyagala nzogereko. Webale kutulaba wonna w'osinziira okutulaba tweyanza nnyo tweyanzika gange nze Geoffrey Mayanja kwetuli nnyo nzize ne kanso twogere ensonga mulaba amaze anekedde mu nkofiira y'emmyufu musajja tagwa suuti obudde bwonna abeera anekedde bulungi nnyo era nga honorable to be ensonga bazitambuza bulungi nnyo side awo tukwebaza okuba nti nno otugoberera buli tujja wano okubako ne byetwogenda soko nzikirize asooke akubuuzeeko era atubuulire n'emirimu engeri gye gitambulamu wabula amawulire ge nafunyeeko era ganguddeko konze nagani n'atubuulira bwe togera essaawa zino ab'ebyokwerinda bakyaddeko mu maka ge nga bamunoonya naye olw'okuba nti teyabaddewo n'afuna information naye natalabikirako ddala kati embeera bwetyo bweri naye nga jjukira nti omukulu Chairman Nyanzi Ssaabakunzi wa NUP yakamala okukwatibwa era tewali amanyi gyali ssaawa zino ate nga n'abamu ku abo abakakiiko k'ebyokulonda mu NUP nabeera bakwatibwa nga bava okuziika nabo essaawa zino tewali amanyi gye bali ate era nga n'abavubuka aba foot soldier ab'enjawulo abamu batandise okukwatibwa. Kale kasuka kubuuzeko tutandikira awo. Kanso nsanyusa okulaba ssebo. Sebo nange nsanyusa okulaba. Abatulaba era abatuuliriza balamusizza nnyo. Essebo. N'embebaza emirimu gye mukwasaganya eyo. Yonna gye musinzira okutulaba okwetoolola ensi yonna. Tubeebaza nnyo. Naddala abavubuka sekita eyo kimanyi gye ndimu. Bakulembera wano mu Buganda mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform. Bafuutu soja. Bafuutu soja ndowooza olwokuna olujja bwe naabandutuuseeyo kubanga simanyi. Kati nkeesa lukya. Ngako ya mutamivu. Nkeesa lukya nalweyisa nnoonya naba akyannoonya ate muhoozi nannoonya kati. Naye weetuli. Nze njagala kubakakasa Bannayuganda sigenda kudduka mu ggwanga. Abantu bangi bazze badduka ne bagenda mu ekizayiro ne bawaŋŋanguka. Naye kyabulabe nnyo kubanga bw'owaŋŋanguka kitegeeza olutalo olusuddewo lw'obadde olwana. Luba lukulemye. Omulaba abaakuwangudde. Abaakuwangudde. Abaakuwangudde kasita omulaba omudduka abaakuwangudde. So nkyaliwo wendi era emirimu gitambulira ddala bulungi eri abavubuka ne bafuutu soja bonna tutambula. Soko tubuulire embeera yabadde etya okufuna akasimu okugamba nti banne bakugamba nti ate kati ekiro n'abasajja abawanvu n'abampi bamaze okusalako amakaago. Kituufu olunaku olw'eggulo nabadde omumanyi ebyabaddewo. Twabadde n'emirimu mingi eggulo.
twabadde mu kooti ku Lwokusatu, twabadde ku kitebe era saagenze ku kitebe kuba nabadde nina ate emirimu emirala gye nabadde ndiko, nabadde ku poliisi ewandegeya kubanga ku makya twafunye amawulire Chairman Nyanzi mukimanyi yawambibwa fakiti gobadde okuyita kwatibwa naye kuwamba mu mateeka tebakwata bwe batyo kuba kuwamba omuntu kasitajja n'akuyola buyozi n'akutwala butwazi ate n'abantu bone batamanya waje otwaliddwa oba owambiddwa mu mateeka mayanja bw'okwatibwa otwalibwa mu kifo ekiri gazetted mu mateeka ye poliisi n'okkirizibwa okwakisesinga balooya bo n'onkubira no nga kanso jangu bankutte ndi wano otegeere ensonga ki ezinkwasizza onsabire bondi ya poliisi oba we kuba kuntwala mu kooti oteeketeeke empapula ezinanzija mu kooti naye bwembanga nga toyina access yonna ku balooya bo ku baŋŋanda zo ku mikwano gyo kitegeeza obeera mu buwambe so Chairman Nyanzi yawambibwa abatamanya ngamba bajja nga bebagalidde emigemera wala emundu motoka zino zezakazibwako zidroni zezamutwala n'okutuusa kati tamanyiddwako mayitire tetumanyi musango kigwavunaanibwa tetumanyi kiki lwaki bamutwala so tetulina information yonna so olunaku olweggulo nasiibye neetawula ku poliisi ez'enjawulo ate nabadde nkyali wandege ate nebanga nti ate n'abakulira akakiiko ebyokulonda nabo bawambiddwa naye netufunako information entonotono nti balabika batwaliddwa Mbuya ku kitebe ky'amagye nadduse mangu nnyo nentuuka Mbuya ne bantegeeza nti wano tebaliiwo so nenvaayo nengenda ekireka kwesaidi ne bangamba nayo tebaliiyo katunoonya buli poliisi buli wamu naye ab'ebyokwerinda batugamba ti abantu bano tebabalina ekyo tugamba nti kikyamu kimenya amateeka okuwamba omuntu okuwamba omuntu kya bumenyi bw'amateeka era musango gwa naggomola mu ssemateeka waffe wa Uganda bwe watambadde ogenda ku poliisi ez'enjawulo wafunye mawulire ki ku Chairman Nyanzi Ssaabakunzi amawulire ge nasoose okufuna gadde gandaga nti ali ku poliisi ewandege naye nakwataganye ne munnamateeka munnange George Musi ne muga nti sooka odduke otuuke ewandege yabagambye Chairman Nyanzi waali n'atuukawo ne bamugaa nti nakumulaba kujjukira nange ng'ate ndi ku muyiggo muyigga ate we nafunidde ate amawulire ate agagamba nti ate n'abantu bammwe babawambye nga bava kuziika kubanga badde bava kuziikirako munnaabwe Ssebuufu badde afiiriddwa kuba y'omu ku bammemba b'akakiiko ak'ebyokulonda so ne tudduka ne nziruka Makindye ne banga nti wano tebaliwo ate nga nange ndi ku bunkeeke kennyini nnoonyezebwa naye ate nange nina be nnoonya ate olaba embeera onoonyezebwa ate naawe olina boonoonya so nabadde nkyali mu kutalaaga awo nkooye nga nti akati kanzire eka n'atandikira awo ate akasimu we kajjidde abaneiba bange ne banga nti amagye ab'ebyokwerinda basazeeko dda amakaago era saasobodde kudda waka naye bye nawuliddeko ebitonotono nga biraga nti Nalweyiso Jeno Muhoozi Kaine Rugaba mutabani wa mukulu ne Jeno Felix Lwaije nti be bali emabega w'okunnoonya ti olw'okubanza omu ku bakomanda abakomandinga aba foot soldier kyera kiteeberezebwa nti gye gimu ku misango egyakwasibwa egyawambisiddwa Ssaabakunzi w'ekibiina so n'olwekyo mbeera nga nzibu akati amaka twagadduseemu tuli mu nkola ya kutambula mu ngeri eyaffe eya Robert Bastyle nga bwe tugamba bigenda kukoma wa bino birina okukoma nga bannayuganda ffenna tusituse nye tusitula eddoboozi eryawamu ne twogeza eddoboozi limu nga bannayuganda nti ekimala kikola ki kimala naye bwe tunaabeera nga tetusituse kwogeza ddoboozi limu bino bikyagenda mu maaso abantu bakyawambibwa bajja kutemulwa bajja kutulugunyizibwa kubanga eyo gye batwalibwa mu bifo ebyo ebitali gazetted tuziyita zitokya chambers kubanga omuntu wa bulijjo omutwala otya mu balakisi y'amagye kimenya ssemateeka w'eggwanga so Mwami Museveni ye ebyamateeka takyabiriko kati akola byayagala byakola kubanga yensonga lwaki tujja ne twogera nti Mwami Museveni bingi takyabitegeera bulungi kati mutabani we yamuvuga yamukozesa zino ensobi zonna zakola naye twagala okutegeeza Mwami Museveni nti abazze bakola ebintu bino bangi naye emmaliriza yaabwe tebadde nnungi fesi kye twandimwagaliza naye bw'aba akyagala bwe kityo kijja okubeera
kubanga eggwanga lyattu terisobola kusigala nga litambula mu mbeera eno bweti. Ewaka ani yakubidde essimu? Abawaka babaddeyo famire? Famire yange teyabaddeyo. Omukyala wange ali bweru wa ggwanga. Ate abaana babadde bali ku ssomero, baddayo bali ku ssomero, bali mu bisulo. So ewaka tewabaddewo muntu yenna. Nze mbeerawo nzekka mu kiseera kino kuba mukyala wange tannadda, naye embeera bwetyo bwe yabadde. Tuli mu dduka n'entuuka gye ntuuseemu wano naye yalobadoba sitayiro. Era kati gwe wekka gwasobola okunfuna. Siri mwangu wakufuna kuba amasimu gonna tegaliiko kati. Naye nga tusobola okutambula ate ne tuwuliziganya mu ngeri ez'enjawulo. Nga si byangu nnyo n'akatono. So bwe kityo bwe kiri. Abafutu soja bangi bakwatiddwa. Nange neeraliikiriddemu. Kubanga bannakyemalira tebataliza bannamawulire, tebataliza bannamateeka, bo bawamba buli muntu, bakola buli fujjo ku buli muntu. So kyovola ntugamba nti bannayuganda bonna balina ositukiramu okulaba nti eggwanga lyaffe ffenna ekisooka tuvumirira ebikolwa bino ffenna nga bannayuganda. Ekyokubiri ne tubikyawa ffenna nga bannayuganda, naye nga bwe tubivumiridde n'okubikyawa ne tubikyawa ne bigaana, tulina kusitukira wamu bino ebikolwa tubijjewo bive mu ggwanga lyaffe. Yes, kubanga abantu bawambibwa. Tulina bafutu soja bangi, waliwo futu soja munaffe gwe bawamba ali eyo Ntebe mu kooti Entebbe, kati bamutwala mu high court, bamuvunaana ebisango ebitakwatagana. So naye nga ekyo kyonna kiva ku kulaba nti Mwai Museveni ayagala okutunafuya nga bannankyukakyuka, okunafuya n'okwagala okutulemesa okwogera ku nsonga eziriwo ezigenda maaso mu ggwanga lyaffe. Yes, kubanga yayagala okutuziba emimwa tuleme kwogera. Naye ekyo tetulina kukikkiriza, tulina okulemerako. Nga bannamateeka, ffe nga bannamateeka tujja kukola buli ekisoboka wansi w'enjuba mu mateeka okulaba nga ebikolwa bino tubiremesa. Walabye eggulu ekyabadde mu kooti ka Dr. Besigye azze. Ffe nga bannamateeka ekisooka tuwakanya n'omulamuzi oyo yennyini eyabadde mu musango, Dr. Singiza. Musajja mukulu, mulamuzi gwe wandibadde owa ekitiibwa kubanga alina doctorate mu mateeka. Alina PhD mu mateeka. Naye ebintu byakola olaba nti byonna byakiyaaye tebitegerekeka. Mukimanyi bulungi nti bano bampuuga bamala okubba ssente za gavumenti. Oyo omulamuzi Singiza yasala omusango ku ttaala ekiro ng'agamba nti mpuuga yafuna ssente ezo mu mateeka. Ekikyamu. Yes. Singiza oyo yennyini ye mulamuzi eyakwata Kakwenza ng'ali mu mbeera gye yalimu, mwali mumulaba ng'akubiddwa emigga emizibu n'embeera gye yalimu. Ekifo ky'omusindika mu ddwaliro n'amusindika mu kkomera. Agenda ekigenda eruzira. Naye ng'omuntu ali mu mbeera mbi. Era ye mulamuzi y'omu eyasindise Besigye wa mu kkomera, ekifo ky'omusindika mu ddwaliro. Kubanga Besigye ne banne bonna tebalina nsonga lwaki kati bali mu makomera ago. Tewali iteeka lyonna libateeka mu kkomera. Nalabyeko awo abamu ku batunulira ensonga z'ebyobufuzi nga bagamba nti nno opposition eri mukatu ku nsonga eyo okuta abasibe bonna omuli Dr. Kizza Besigye n'abalala bonna abavunaanibwa emisango gy'ebyobufuzi. Yaga nti oba oliawo kkooti ensukkulumu teyawa kulambika kwayo kulambulukufu ku butebe balina okuvaayo bigamba nti emisango mugikwate mugizze mu kkooti z'abantu ba bulijjo niikumaawo. Naye teyawa emisango gigina kuvaayo gitya process enakuba etya kyekino okukolebwa. Kati nti opposition esobola okusanga kaseera egenda kusanga kaseera akazibu wakati awo. Opposition ejja kusanga akaseera akazibu kubanga Museveni mumenyi w'amateeka. Naye singa Museveni tabadde mumenyi w'amateeka, opposition badde terina kaseera kazibu kegenda kusanga. Lwaki? Kooti yalambika mu nnambika entuufu. Andi nkubuulira. Fenga bannamateeka twataputa. Yes. Ensalawo ya kooti. Gwatunuulira ebyobufuzi ng'otoli munnamateeka tosobola kubitaputa bino, tosobola bitegeera. Kankuwa ekyokulabirako nti omuntu yenna okugenda mu kkomera akwasibwe prison, kooti yokka yeyina omukwasa prison. Era ekiragiro kya kooti waranti eyo olunaku lweggwako ng'oli mu prison, prison tebana kyakola okuleka okuzza mu kooti, kooti eddemu ebawe waranti empya oba okuta obuti n'ogende waka n'olya butaala. Kati kooti ensukkulumu weba yasala nti abantu bano tebalina kugenda mu kakiiko ako aka Mugabe
Filimani akali keita kooti akamaje era negamba nti tekayina buyinza bonna nakuddamu kukola mulimu gonna mu ngeri ey'okuwozesa abantu ba bulijjo mu bufunze kooti eyo yaggalwawo teriiwo kooti ensukulumu yakola ki yagiggalawo ensonga lwaki kati Museveni apalapalanya era yayisawo waka parliament kubanga ali mu kupalapalanya kulaba nti addayo mu parliament bakole ennongoosereza bazeewo kooti eyo mu mateeka kubanga kooti ensukulumu yaga nti bwe mba mwagala kooti eno ebeerewo mugende mu parliament mukole ennongoosereza mufune abantu abatula ku kooti eno ey'amagye nga balamuzi abamanya amateeka abagasoma so kati Museveni kyali ku mupalapalanya ffe kyetugamba nti tekyetaagisa kooti eno teyeetaaga kubeerawo eviirewo ddala kubanga teyina mugaso gwonna lwaki weeri webula bwe kaba kakubeerawo akakiiko kasigalewo nga kakiiko akakwasisa empisa mu bannamagye naye nga tekasala misango ku nsonga za muntu wa bulijjo yes nga tekasala musango ku nsonga za muntu wa bulijjo kuba kati olaba ne bannabyabufuzi abatamanyi mateeka bayingiddemu bannamagye obalaba bajjeno na lweyiso oli jeno naye toyina teeka nali muli ewasoma naye oli mu kkubaganya birowoozo ku nsonga z'amagye nalaba na lweyiso oyo yennyini ng'agamba nti Besigye asaana ogenda mu kooti y'amagye kubanga Kano w'amagye naye ate yennyini bwe yabadde ku TV emu yagambye nti nze sikyali munnamagye nagavaamu nalweyiso naye ng'ate yagamba nti Besigye retired nga ye nga bonna bali retired nti ate yeewa amagye asaana okugenda mu kakiiko ako so ndowooza olaba abantu bano nti obwonga abamu Windows ayiika abamu tebali awo tebamanyi bigenda maaso bw'oba tomanyi kintu tokyogerako ekintu kyotamanyi tokyogera kubanga anti kikuleetera abantu abamanyi ekyo kyoyogerako okulowooza nti wasiimuuka byogerako tobitegeera yabadde ayogera ku bafuutu soja betu abaali wali ku kitebe kyaffe baaliwo mu mateeka tetukola kintu kyaliwo mu mateeka kubanga teeka kiri etwamenyaawo teryaliwo era kyekimu ku kitunoonyesa kati n'okuwamba chairman Nyanzi ebyo byonna byonna ebikolebwa n'okuwamba abafuutu soja kikolebwa mwambala ebyambalo ebifaananyize by'amagye amagye galina ekyambalo bwe kityo amagye ga Uganda gwe gwomanya ga UPDF wali olabeko ekyambalo kyonna nga kifaanana ng'ekikiwalaba n'enkofiira kati ng'egyo yambadde eno enkofiira y'amagye kiki ekiraga nti no y'amagye yefaananyiriza shape anti kakati okwefaananyiriza abaganda baga nti okufaanana si Luganda ebintu byonna byonna eby'amagye bibeerako akabonero akamagye okitegeera enkofiira eno gye nyambadde nandibadde sijambadde kuba siri munnamagye kubanga namagye ga America nago galina enkofiira eri yefaananyizako bwe naye ziriko obulambe zibeera gazeted nga ziriko obulambe obw'ejjenti lino gye lya ggwanga lya UPDF ekisookera ddala wano mu maaso wabeerawo coat of arm ey'eggwanga okulaga nti kino kintu eno property ya ggwanga Uganda so eno enkofiira ya muntu asobola okugenda wali mu katale oba mu Owino oba wali ewaffe Kaleerwe n'atungisa n'ayambala ekyo ekyambalo kye twabaddemu ovula ezo buli muntu asobola okujambala yes tuzirabye abazimbi nga bazambala abaki nga bazambala lwakuba nti ffe twasalawo kuzambala okutwawula ku bantu abalala sobola okuba nga tukola emirimu gyaffe nga bannayuganda so n'olwekyo nalweyiso byonna byonna byebakola bino bibatiitira okola ki akatengo nalabye balina kangi naye ate ffe tetutidde era jjo walabye ku kitebe kyaffe mwabaddewo bannamawulire nga drone zeetala okufa obufi era abaana bangi awo babayodde ne babakwata abaana abantu ababadde bazze nga n'abamu bali bweru wa kitebe babadde babayoola ne babatwala n'okutuusa kati tumanyi babatuteruddawo era babakwate nga babavunaana musango ki so ebyo byonna bya bumenyi bw'amateeka n'olwekyo kooti ensukkulumu ekiragiro kyeyawa nti abantu bano kubanga kooti ey'amagye akakiiko bwe kaavaawo kooti n'ekasatula nti tekaliiwo kitegeeza waranti ze katwalirako abantu bano mu kooti bwe zaggwako abantu bano baali bayina kuteebwa naye waranti ezo ne bwe zandibadde tezinaba kuggwako olunaku ensalawo eya kooti ensukkulumu lwe yafuluma bano abantu bennyini bwe baali bayina okuteebwa ne bano bagamba prison nega nti tukyalina waranti zino kubanga zikyali valid zikyali kwendigaake kale katubaleke ate muneekwasa ki waranti ne ziggwako ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokubiri waranti ezo bwe zaggwako prison yali tekyalina kyakkola okuleka okukwata bano abantu ne bata ne baddayo ewaka ne balya butaala yes kubanga fayiro okugamba nti kooti ensukkulumu okugamba nti fayiro zidde eno
mu kooti ez'abantu ba bulijjo fayiro ezo ekisooka zaali tezinoonyerezeddwako poliisi kuba tukimanyi nti ekitongole kya CID kyekinoonyereza ku buzzi bw'emisango bwe kimala okunoonyereza fayiro ezo ne zigenda ewa muwabi wa gavumenti omuwabi wa gavumenti yasalawo nti eno fayiro egende mu kooti eriko obujulizi oba teriiko kati ebyamagye bya kivandulo abantu bano we babayoola ne babajja eri e Nairobi bano abaana baffe babayoola ne babajja ekalangala gye babayoolera ne mu bifo ebirala bye babayoolera babakuba bukubi mu kooti y'amagye awatali kunoonyereza awatali kola statement awatali kola nsonga yonna bo bifayiro byabwe biba bya kifere tebeerako statement ya muntu gwe bakutte tebeerako statement yani avunaana okitegedde kubanga process entuufu mayanja bw'okwatibwa otwalibwa ku poliisi n'okola statement ku musango ogwo baba kuvunaana statement eyo gy'okola n'oli abeera akuvunaana naye aba yakoze statement ye kati eyo fayiro bagigatta ne bagitwala mu kooti wa DPP Ssaabawabi wa gavumenti n'atunulamu n'alaba nti fayiro eno mayanja gye bamuvunaanirako eriko obujulizi obumala okumutwala mu kooti era we buba tebuliiko agikomyawo ku poliisi ng'aga nti oyo mayanja muwe poliisi bondi agende fayiro mugira munoonyereza kubanga obujulizi obuliko bwamunguuba okitegeera so kakati bino byonna ebikolebwa ssaawa eno gavumenti ya Museveni byekola bya bumenyi bw'amateeka teyina tteeka nalimu lyegoberera era nalabye yakiikiridde Ssaabawolereza wa gavumenti munnamateeka oyo yazze mu kooti eggulu ng'apalapalanya bupalapalanya nga nebyayogera tebikwatagana yes kubanga yadde tayinaawo nsonga yonna nambulukufu yazze tayina biwandiiko biraga kooti nti fayiro zino zaavuddeyo twamaze poliisi yamaze zinoonyerezaako n'olwekyo kati zigenda kutandika okuwulirwa okitegeera tiwabaddewo kiwandiiko kyonna si yazze n'ayogera bwogezi n'atambula n'agenda abalamuzi tumanye embeera gye bakoleramu nti bali mu kutiisibwa saawa eno tubadde ku Buganda Road Court omusango gwa Besigye gwe badde bamuvunaana okukuma omuliro mu bantu kooti tugisabye eguyimirize era n'eguyimiriza kubanga tegwina nsonga lwaki kugenda mu maaso ng'ate tukyayina emisango emirala egigenda mu maaso mu kooti enkulu kuba n'egyo emisango egy'okukuma omuliro mu bantu tegirina makulu emisango gimaze emyaka kumpi 3 nayo tegitambula giri awo twali twabasaba kooti eyo nga twagisaba nayo eyimbule Besigye kubanga Besigye ali mu kkomera n'abasibe baffe bonna ba NUP baliyo mu bumenyi bw'amateeka so bannabyabufuzi ababeereyo nga mukubaganya ebirowoozo ku nsonga bw'oba toli munnamateeka tokubaganya kirowoozo kyonna ku nsonga za kooti oba ku nsonga z'amateeka kuba tolina kuba tolina kyozitegeerako yes n'oli n'omulange ali mu kamera omanyi kati kamera oli asobola n'okwetunuzaamu kamera n'atandika okwogera by'atamanyi eri abamu abasawo ab'ekinnansi nga bayita baddokita Atiaga nti dokita Gumbi so musawo wa kinnansi naye nga tewayogera dokita ogamba nti musajja mukugu weemulaga kubanga asobola n'okulongoosa kyoboolaba nti Ssaabalamuzi yali asoma ensala eno yagamba nti abatuula akakiiko k'amagye tebalina tteeka nalimu libakola ki lye bamanyi era n'agamba nti abali kakiiko ako ak'amagye beewa obuyinza bwe batayina balinga ffe bannamateeka bwe bayinza okumpa omuntu mulongoose emulago ninga siri dokita okitegeera ati mulongoose wuuyo longoosa baaga ne bampa akambe omuntu ajja kunfaako so bano abataputa ensonga z'amateeka era nze kyoboolaba nsanyukira nnyo emikutu nga gino ejamu nti muleeta abantu ab'ensonga we ziba nsonga z'amateeka n'oleeta munnamateeka bwe ziba nsonga za byabufuzi bino ebya bulijjo n'oleeta bannabyabufuzi kuba kati nze ngwa mu njuyi zombi nti munnabyabufuzi ate oli munnamateeka so nsobola okujja ano neentaputira omuntu n'ategeera n'olwekyo njagala ntegeeze bannayuganda bonna abali eyo nti Dr. Besigye abantu baffe bamacete n'abalala bonna abali mu makomera baliyo mu bumenyi bw'amateeka wala nti ez'abatwalayo zaggwako dda kubanga zaali zaakali akakiiko k'amagye n'olwekyo zaggwako tewali nsonga lwaki gye bali abantu mwekalakaase yonna gye muli okwetoloola eggwanga musituke mwekalakaase nalabye abeekaseese abakyala nga beekalakaasa abakyala nabo kati basitukiddemu musituke mwekalakaasa abakyala mwe bamaama w'eggwanga abeerukungi nalabye beekalakaasa n'abeggulu mwekalakaase nabuli wamu kubanga gavumenti ya Museveni lwe lulimi lwokka lwekola ki lwewulira lwakwekalakaasa teyinaayo olulimi lulala
okitegeera so n'olwekyo eggwanga lyaffe ligenda mu katyabaga kino kikwata ku buli Munnayuganda saawa eno Besigye yali mu kooti eyo ng'ali mu kubonaabona ali mu makomera mulwadde abaana baffe balwadde bali kitalya tebayifuna bujjanjabi tebayina mbeera yonna ya buyambi yonna ebaweebwa wabula bali mu buli eyo bali mu kutulugunyizibwa walaba abaana bano be baata ba Olivia Lutaaya babakirizisa ebisango ebifu omusango gw'obutujju si kyangu nnyo omanyire kankubuulire abaana bano tumanye embeera gye baali bayitamu naye ffe twali twabagamba nti temukkiriza bisango ebyo kubanga sebo okugamba nti oli mutujju n'ogendako akabonero akalaga nti wali okoze ebikkiriza kigenda ku record tosobola kuddamu nakufuna paasipooti ya ggwanga tosobola kuddamu kufuluma ggwanga lyo tewali nsi gy'osobola kugendamu ne bakwaniriza ng'oli mutujju yes obeerako likodi embi naye bano babbalamu abafere ba Museveni n'abalala bagenda ne bakonvinsinga abaana bano ne babakkiriza ebisango ebiki ebifu ffe kye twali tugamba nti kyali kikyamu so tugamba nti abantu bano bonna bave mu kkomera bafulume kubanga bali mu kkomera mu bumenyi bw'amateeka kale nga ensonga z'amateeka tutadde ku mabbali katugendeko ekawempe essaawa zino omukyala Mama Nagirinya mukyala w'omugenzi Muhammad Segirinya Nunebo Mukama mumuze mirembe era omukyala ono Mama Nagirinya yamwogerangako nnyo wadde nga alina abakyala abasukka mu babiri abasatu naye yavanga nnyo nga Mama Nagirinya amusoosowaza nnyo era mu kuziika kwe Mama Nagirinya ono yalabikako nnyo ku sayidi y'ewampuuga era nayogera ebigambo bingi nnyo sayidi awo bina byalabika bwe twogerera essaawa zino abakyala bano abalala bonna baavuddeyo ne bagamba nti tuli ku sayidi ya mwami Nalukoola era gwe tuwagira bannakawempe mumuwe obwesigwa mumukwase akalulu kammwe abakulembere Mama Nagirinya bwe yabiwulidde tebyamusanyudde era yayogedde ebigambo bino n'abaana bammwe bennyini abaliddemu olukwe tosobola kuŋŋamba nti osobola okuvaayo n'oyimirira emabega w'omuntu atalowooza ku bulamu bwa bba wammwe mu kifo ky'okubeera awamu okusaba n'okwegayirira byonna bye yalimu ye ng'alowooza kimu kyakutwala kifo kye kye yalimu nze nzijukira ebiseera ebyo Nalukoola yatimba ebipande mu 2024 yatimba ebipande twali tuyita nga tutambula taata Shifula n'agamba yiyi yayita ebipande akalukazzemu okulondebwa ne tumugamba nti akalu tekannaba kulondebwa amazima gali nti kwekyo kyeyalaba ne puresha zaamu naye ng'oggyeko lwa puresha ezo okumuku Nalukoola yennyini yatimba ebipande nga taata Shifula akyalimu ayisiiyo ekintu ekiraga oba omutima omubi omuntu atalina mutima ndowooza gwakulumirirwa munnoowe kubanga ye alina kyayagala ng'omuntu nze mu mazima gali nti mwandisappointi nze at least kyemwakoze si kyenabadde nsuubira naye ensi ebyensi byansi kuba nebbamu yabireka Nalukoola kyonna kyeyabalinge nange simanyi naye kambasabire akituukirize Mama Nagirinya byebigambo bye gamba bamumwamuliddemu olukwe era disappointed nnyo ku ekyo ekyakoleddwa kutegeezezzaako nti nno wali mu kuziika yali ku sayidi ya mwami Mpoga era byayogera byali bingi nnyo n'okuziika ne bwe kwali kuwedde era kati tebyewuunyisa byayogera tebyewuunyisa naye ayogedde ebigambo mbiwulidde Segirinya Honorable Muhammad Segirinya omugenzi kati eyawummula nkyogera nnyo nenga nti mumuleka awummule mirembe mumuleka awummule mirembe Mukama yamuyita mu mbeera ffenna gye twali tutakkaanya nayo Maama Museveni yamukwata n'amusiba n'amuteerako emisango gy'ebijambiya egitaaliyo nakati saawa eno abantu babatema ebijambiya simanyi oba Segirinya kati yavuddeyo emagombe gyali nga yali mu kutema abantu tetumanyi naye nakaseera kano abantu bakyabatema ebijambiya
mubiwulira buli lunaku abantu abayingirira ne nakole ndiziyise waliwo be nawulidde Mityana Masaka mulimu n'abasudde ekiro ekikesezo olwaleero ebibaluwa nga baga nti bagenda kujja batemeki abantu so n'olwekyo ebijambiya bikyagenda maazi Honorable Ssegirinnya ebyamukwasa nti yali atta abantu njoke omusana guno njagala okwebaza abantu b'e Kawempe ne bannamwandu ba Honorable Ssegirinnya abaavuddeyo ne baga nti Honorable Ssegirinnya tumuleke awumule mirembe tusigale nga tutambule n'ekibiina kye kuba statement ya namwandu nagiwulidde yagambye nti Ssegirinnya yali muntu munene nnyo mu kibiina kya NUP yali mbaka wa parliament mulamba naga n'olwekyo tetusobola ate kwewaggula kudde eno kudde tutambule n'omuntu gwe balesi kubanga Honorable Ssegirinnya takyaliwo singa Honorable Ssegirinnya abaddewo fenna twandigambye nti singa abaddewo abakyala bano bakwate ekkubo ne bagende Wannalukoola nga Ssegirinnya waali kyandibadde kirala nnyo naye kakati Honorable Ssegirinnya Mukama yamuyita n'awummula ne tumuwerekera kakati saawa eno abantu Ssegirinnya yaleka abaana betaaga okuyambibwako ekibiina kya NUP ng'ekibiina ne omubaka yennyini owa parliament ajja Council Nalukoola naye alina okitegeera nti abantu abaana bano betaaga obuyambi obw'enjawulo n'olwekyo tulina okumanya nti Honorable Ssegirinnya Mukama yamuyita naye ekifo kya mubaka wa parliament etteeka ligamba nti ennaku 6 kiteekwa okuba nga kirowoozeddwako okulaba nti kikola ki kijjuzibwa kifuna omuntu omulala so n'olwekyo nze ndowooza nti omukyalo oyo byayogedde byabadde tebiri mu nnyonsa olw'ensonga nti naye abaddewo nga Honorable Ssegirinnya mulwadde ye ebbanga Honorable Ssegirinnya lyamaze nga mulwadde kumpi myaka 4 ye abadde abeerawo yekka oyo omukyalo okubeerawo kutya mu mbeera ez'obufumbo abadde abeerawo yekka okwesa empiki Kira naye tasobola kulimba bantu nti abadde tayesa mpiki abadde azeekya kubanga Honorable Ssegirinnya abadde takyasobola kukola ekyo so kali naye agamba nti naye alina gwakola ki gwawagira ebyo byayogera agamba nti naye alina gwawagira yes namulabye ng'akutte n'omwana ono omwana Nagirinnya naye nga bamutadde mu kamera munaye awagirani awagira omuntu oli luswa ataweebwa kadi ya kibiina so omuntu oba osobola okuwagira omuntu gwewagira ddembe ly'okuwagira gwewagira naye n'oli muleke naye awagire gwakola ki naye libaddembe gwewagira naye libaddembe lye yes so Honorable Ssegirinnya yalwala ekyokugamba nti yatimba ebipande ekifo ky'omubaka wa parliament bannayuganda bwe baba bakulonze mu constituency yonna bakuwa emyaka egi emyaka 5 naye emyaka 5 egyo we bagikuwa abakuvuganya baddembe n'okutandika okuvuganya nga wakalayira obeera ku parliament iringa olayira ngena ebipande bakuba ngena batimba ebipande batimba emyaka 5 bwegiggwerako tujja tukulina tewabeera musango Council Nalukoola okuteekayo ebipande si yeke yali abitaddeyo baali bangi so kati ono yanokoddeyo Nalukoola olwo nawulira bayali ani naye baali banja nti waleno bagenda bamujja ku kitebe bamutwala eri kumusabira ku muzikiti naye nga mulimu abamu abatandise okuyisaamu weetuli mutulabire eddala weetuli abala batandika akyalira mu mokyale eruwaga so n'olwekyo ddembe lya muntu baali batimba ebipande Council Nalukoola tewali teeka lyonna lyali limugaana kuvuganya ku kifo kya Kawempe North ne bwe yandibadde nga Honorable Ssegirinnya waali mulamu nga naye akutte kaadi oba ya NUP avuganya Council Nalukoola yandibadde waddembe okujja independent in fact n'ebipande ebyo oyo byali ayogerako tebyaliko nakabonero ka NUP oyo omukyala byayogerako Council Nalukoola byali atimbye okitegeera so Council Nalukoola yali azze ng'agamba nze kuvuganya ku kifo ekya Kawempe North sizze mu kisanja kya Ssegirinnya onzikiza ensonga gye nalengera awo gundi yavayo nga yemulugunya Mathias Walukagga waliwo omubaka omu ali mu constituency eyo Mathias Walukagga gyali kakati omubaka yatyamuko imbu kusinzira ku mbozi nga bweri bwe nagiwulira ne bwe bagiŋŋamba nti omubaka yatyamuko nagamba kasegano ka Walukagga kano kateeka okukoleka kajja kukana kujja kansumbu we naye nga abiwulya mu ŋŋambo tonaba kulangirira
nengo manyinga biri mu ngamba awe nyizo kujjawo awali omukate wabula mu kano lichi yakola nagenda kunassa nakubisa ebipande bya Walukaga ngakakasa nti akoma okubwa meyo obwo ne bitimbu bo constituency yonna nenga yebikuba ye mubaka oli waka parliament aliyo atidde yaliyo nenga bikuba kulwa Walukaga nga Walukaga alaga nti 226 akoma okubwa meya bwennyini kitegeeza nti okukuba kutataganya mu bwongo abakutawanya abakutawanya mu bwongo so ombako oyo nange mumanyi naye omuntu amaze ebisanja kumpi bina oli mu constituency kikyoba okyayagala mu constituency ebisanja bina tanaba kumaliriza nsonga za mutumo banna constituency nsonga ki nsonga kize zatanaba kumaliriza Baibusebe nagamba nti bingi byakyetaaga okumaliriza so yeah kakati yensonga lwaki ffe musemateeka waffe gwe twali tukozemu ennongosereza twali tugaa nti omubaka wa paalamenti bisanja ebisanja bibiri totawaana kati bano bonna baali bagenda abo bonna naye ate era tulina enteekateeka kati wadde ssemateeka taliiwo tugaa nti abaka bamazeeyo ebisanja ebibiri mu paalamenti tebagenda kuddamu kuweebwa kaadi za kibiina kasoba ng'owezaayo ebisanja bibiri n'okudda waggulu kitegeeza nti bw'oddizibwa kaadi bw'oba ng'obaddeyo n'oddizibwa kaadi mu kisanja kino mu kulonda kuno kutugenda ng'obaddeyo ng'ekisanja kyo kye kibadde kisoose mu paalamenti n'oddizibwa kaadi ekisanja kino ekijja toddayo ate waliwo okuba nga mbali nabeegattako bwegasi nali mu DP ninga maze emyaka ebisanja era tubalina abava mu DP baseggona bavudde mu DP kati nenzija mu akampa kaadi yammwe nakagitambuza ekisanja kimu era ettaka libali enkwata bamundeka nemmaliriza singa nnondebwa era kangeragiranye ku Seggona ali mu constituency ya Walukaga gy'ogamba Busiro East Seggona amazeyo ebisanja kati biri kyagenda mu kisanja kyakuna oyo tagenda kuddamu kuweebwa kaadi ya kibiina era kati abajagala baveeyo bawalukaga n'abalala bonna bane Walukaga ajagala simanyi naye abaagala bonna baveeyo ebbanga limuyiseeko ebisanja bye byaggwako dda weereza ebisanja bibiri genda badindoza biyite bitubibala ebiriwa byali mu DP nga lwaki tetubibala tubala bino nga alimu NUP nedda folimu NUP tukula in parliament ogibaddemu ebisanja bisatu bimala ne mukyala Betty namboze bakireke bwatyo abo nabo bagende bawumule bagende mu bifo ebirala buli abaddeyo ebisanja bisatu n'okudda waggulu togenda kuddamu kufuna kaadi ya NUP wumula n'abantu abalala bagende bakulembere abantu si egwe weka gwalina vision lwaki gwe ogamba nti oli mubaka wa paalamenti omaze ebisanja bina ebisanja bisatu oli mu paalamenti gwe lwaki ogamba nti oyagala okomewo ng'ate Museveni toyagala akomewo tugoba Museveni amazeyo ebisanja 6-7 gwoli mu bina naye ogamba agenda aluddeko oyagala ofiirewo naye ate ogamba agenda aluddewo gwe omazeyo myaka 20 okitegedde olina haafu ku Museveni ye wa myaka 4 gwoli wa 2 kakati lwaki gwe oyagala naawe okomewo so nga NUP twagala abakulembeze abapya bw'oba oli wa bisanja bisatu gwe totawaana na kutumalira biseera na kusaba kaadi genda owumule okola emirimu emirala osigale kwebuuzibwako tukoze tutya abakulembeze abato bajje Walukaga baba wa kisanja kimu ku bwa meeya ng'agambye nti abannaye kandekere n'omulala akwate obwa meeya ngende ku bwawe mpya ekisanja nange kimu nange nyinyuke lwaki gwe ofiirawo ga nti mbeerawo lwaki abatanamaliriza mirimu mirimu ki leka abalala baweerezeeko kubanga buno buweereza yes buno bubaweera buweereza obuweerezaako ekyokoze n'omulala ajje okitegeera ebisanja mami mpuuga ebisanja kati oli mu kyakusatu ekyokuna kireke abo tebeetaaga na kuboogera kabo bagende bawummule bakole emirimu emirala kubanga kati mpuuga okomawo okukola ki tokyalina kyogamba bantu bagende bakole emirimu emirala so n'olwekyo omuntu woba omaze ebisanja bisatu okudda waggulu genda ne woba oyina bibiri byokka nga kino kyekyokubiri tetugenda kwongera kijja wumula n'abalala bakoleko basenyonyi loopu waffe tugenda mwongerayo kimu bwakawangula akulembera ekimu ate asigaze emirimu gy'ekibiina kubanga nagyo mingi gyetaagisa okukola emirimu mingi ennyo gyetaagisa tunabate tufiiriddwa abakulembeze abalungi ab'ensonga abo abakulembeze abalungi ab'ensonga mwabafuna mutya
Kyogamba Ssenyonyi muggo kumutegeera nti mukulembeze mulungi yali mu parliament. Kubaga ti mukyala Betty Nambozi tumulengera. Era byebyo anti kati kyekyo kye mugamba simanye ba seniority egenda. Ssenyonyi akubaganya bubi ebirowoozo nga ali ku barometer. Twagala kwogera ku nsonga za parliament. Mukyala Nambozi azigusa bulungi. Ssenyonyi tasobola zigusa. In fact akabonera akakulu akabalaga nti abaluddeyo tetugenda bawa kadi. Kwe kubalekawo bonna ne tubasuula obwalopu ne tubuwa Ssenyonyi atanawezaayo na myaka 5. Twayagala tubalage nti naffe abato be bagamba nti ffe tukyali bato mu byobufuzi. Tubalage nti tusobola okuweereza. Mbulirayo lopu aweereza nga Ssenyonyi. Era omukyala asobola okwegeragezanya ku Ssenyonyi yali Winnie Winnie Kiza yamala ebisanja 2 byokka. N'akita. Kasese n'akita. Yaweereza bulungi nga lopu mu kisanja kye nga lopu. Era bampuuga babadde bamazeyo ebisanja 3 4 walabye bw'atagalira mu myaka 2 n'ekitundu. Inakukutana Museveni kiro, inakukutana na Anita Amongi, onakola ki? Okitegeera. So kubanga bamazeyo ebbanga ddene parliament bagifudde maka gaabwe buno bukulembeze buweereza. Era gwerinda president Kyagulanyi singa tebaamu Bakalulu. Nga ye president kati yandibadde akomawo kisanja kya 2 annyoke. Okitegeera. Era president Kyagulanyi bwajja 2026 bw'atula mu ntebe wati mu State House. Agenda kufuga ekisanja eki. Kimu kyokka tetugenda mwongera kya 2. Kuba ffe twamwegaire ntumuga nti ajangu 2 semateeka byegana agaana edda senzija kimu. Ayagala kubanga Mandela. Ani asinga ekitibwa Mandela mu nsi yonna. Singa naba akutte entebe. Ekisanja kimu kyokka. Yagambye ayagala kisanja eki. Ffe twamugaye jangu 2 kuba semateeka byalagira. Ekimana abamaliriza ensonga z'eggwanga. Ati ensonga ki? Tunulira byakoze mu myaka 2. Kubanga era mpulira bagamba nti obaka parliament nga boyogedde. Nti byali badde kala list 2 naye kimu. Aba tena kiyakoze kubanga kino ekimu bayitegereza parliament emirimu gitambula gitya. Kati kankubuuza. Ekibiina kya NUP kitonnyo tekinaweza myaka egi 5. Naye ebintu bye tukoze mu myaka gino 3 mbulire ekibiina ekibikoze kwebyo bibaddewo. DPM azewo myaka 6, NRM eri myaka 5, bani waliwo abikoze bye tukoze myaka 3. So kitegeeza nti okuweereza abantu okukolera abantu tewetaaga kumala hasikulwa mu kifo n'osiisiraawo. Kubanga ate gy'okoma okulwawo ate n'obutono bw'oba okoze nabwo obwonoona buki? Bwonoonyi. Wakati Segona muwulira bwatuuka mu constituency bamugamba abalonzi talina kyakoledde bantu nange yababba yeyanziba mugende mubanje Museveni. Okitegedde? Kubanga oluddewo kati nebyogera tokyabirina. Oluddewo nebyogamba abantu tokyakola ki? Tokyabirina. So ebisanja 2 bimala omubaka wa parliament era bimala ne president. Okitegeera? N'olwekyo nze njagala okugamba abaka ba parliament mwenna abali mu bisanja 2 ng'onoonya kyakusatu mwene UP totawana kuleeta kusaba kadi ng'onoonya kyakumeka totawana kusaba kadi ya NUP kubanga tojja gifuna ne bona agisaba bebo bojja okuwulira nga batambuza propaganda era kadi simanya simanya bakola kadi twabazituguza biki okitegeera kyobola atwagamba nti bafutu soja fenna tuveeyo twesimbewo kubanga tuyina ebitabo ebimala okwesimbawo ku bifo byonna. Okitegeera? Ne president waffe wamulaba bamutute mu kooti simanya teyasoma simanya teyakola byonna kooti nezanga zibigoba kubanga obujulizi twabuyina obulaga nti ki yasoma yakamala ne diguli kati mu mateeka. So n'olwekyo tugamba nti omubaka wa parliament owa NUP ng'omaze ebisanja 2 gwe wummula. Kasitoba ng'oli mu parliament kati ku kadi ya NUP naye ng'emabega ofuze 2 oba badde independent oba badde wa kibiina kirala tokomawo. Wummula. Gwe totawana kusaba kadi kuba tojja gifuna ojja kujja ogisabe naye tojja gifuna. Kubanga ffe twagala abantu bisanja 2 weereza. Segirinyi omulaba Honorable Segirinyi. Yes. Yamala kuba member wa parliament omwaka gumu. Omwaka gumu gwokka gwe yamala. Naye ebintu bye yakola tewali mbaka wa parliament yabikoze. Abo bonna bamazeyo ebisanja 4 5 3. Yes. Tewali. Omwaka okulwa mu kifo si kwe kuweereza abantu. Obuweereza bukolebwa nga wakatuuka emyaka 5 mingi nnyo. Gwe badde okimanyi nti president wa America amala emyaka 4 ku bukulembeze. N'etaano tebagimuwa. Kubanga emyaka 4 nagyo mingi giba gikumala.
gibaji kumala omuntu bamulabira kukulwa mu kifo bamulabira ku ebyo ebikolwa byali mukola nze mbadde ssentebe w'abavubuka mu Buganda president bw'okuva lwe yampa ekifo ekyo ebyenkoze ntambudde ku myalo egyenjawulo abavubuka gye bali gye bavubira ntambudde mu bavubuka abavuga boda ntambudde mu bavubuka abalima eyo mu byalo ndabye embeera y'abavubuka era byebintu bye tugenda oteeka mu manifesto okulaba nti tusitula embeera z'abavubuka eri ewaffe Kaleerwe ndabye abavubuka bastruglinga batya okube nenkola ripooti nenziwaayo okitegeera nenteekateeka bafutu soja mubalaba bateeketeeke bulungi ne banalweyiso bajeno beewuunya bagabana abaana bino ebintu babikolera ku speed nga ya kizungirizi nnyo ffe tumaze emyaka 4 bitulemye naye bo mu myaka ekitandawere 5 labye bakoze ekitebe mukiraba kitemyanga muntu tewali kibiina kyonna kikiina wano mu Uganda okitege mulaba bye tukoze ebitambula abafutu soje ngeri gye tubateeseteesemu mulaba engeri gye tutambula mu parliament ropu waffe tanaweza myaka 5 kubaka wa parliament alwanyisiza obubbi bwonna buli mu parliament buli kimu kyonna akiteeka n'akirweyizinga n'akiteeka ku fulo ya parliament okitegeera myaka emeka tetunaweza n'5 myaka 4 so n'olwekyo abantu abali mu gavumenti ya Museveni kyobola tuga nti twagala bawummule banalweyiso bagende mu byalo oba balima balime bawummule Museveni we yagamba yabuzaayo emyaka 10 agende kate gikyawera okuva lwe yayogera abakadde mubasindise mu byalo abakadde tubasindise mu byalo bawummule abakadde basindikidde mu byalo abavubuka beetalire mu kibuga abavubuka batwala obukulembeze bw'eggwanga batambuze eggwanga lyabwe ligende mu maaso abavubuka babeere mawulire abavubuka abo boli mukadde oli mawulire beere eyo bano bamayanja bajje bakwebuuzeeko waliwo abasajja bali ku radio ko bana tebasesetuka bali okonze mbawulira bapita kibazo muwulidde emyaka n'emyaka yaga ku radio nga sinazalibwa nakati ali okwo nakati kwali akaseguka program emujali mu tono wana ali myaka 85 akyali ku UBC naye bwavu bwe bubaleetera ekyo bwavu kubanga media zino tezisobola kusasula bannamawulire yes gwebadde okimanyi nti Lawrence kyagera mu si yaweereza ku UBC emyaka n'emyaka yafiira wali mukazi ge waffe wali Kaleerwe okitegeera nga nange tewali munnamawulire asobola kuvuga mmotoka gye nvuga taliiyo kubanga obwavu bungi mu mawulire gye bali teri munnamawulire alina amaka g'osobola kutuukako nga gayimiridde pozi nga yava mawulire n'agenda mu byobufuzi oba n'agenda mu bulimi n'agenda mu byobufuzi n'abbayo zabbyeyo mu bulimi teri ssente oba ate kati ebyobulimi mwami Museveni yabittana byonna ebyobulimi omanyi nti bye bisinga okuweebwa ssente ntono mu ggwanga wano ng'ate ensiyona kwetubalira bya bulimi ng'ate Uganda yaffe ffe tusomedde ku mwanyi naye kati ne mwanyi zizo Museveni nazo yazitutte n'aziwa Lwabwogo mutabani we mukodomi we atalimangako wadde atalina wadde ekikolo ky'emmwanyi olaba ejjooga eriri mu ggwanga lyaffe so abasajja batujooze batufutubaddeko bakoze ekyabo bannalweyiso boogera with impunity omulaba ali awo tafaayo ayogera kyayagala abo oyogerako naga nti nja kuwamba era wamulabye yagambye tisinga nze mbadde president abo bonna singa bafu nti abo bonna singa twabakutedda ne tubata bafutu soja nga bwe babalabyawo naga nti era yabuuziza naga nti bano abantu mubakunga mutya mwabakungidde ku radio ku TV mwakoze mutya enkola yaffe ya Robert Bastyle tubamanyi nangeri kije twabakunze naye yalotegeeza General Lawrence nti ze ssente bw'abavubuka mu Buganda mu NUP so nze nkola emirimu egyo ne bannange bwe tukola nabo emirimu Honorable Zaake Francis Butebi bannange secretaries baffe Basilivia Namutyaba n'abalala tukola emirimu okulaba nti bavubuka guno omulembe Ssaabasajja Omutebi yakwasa bavubuka bampuuga bali myaka 6 nabo bakyeyita bavubuka myaka 6 yita muvubuka basegona ate ngambye nti batono wana balemedde mu mawulire omanyi nti tono wana abeera jjajjaawo bakyaweereza jjajjaawo anti gwe nti bwavu omanyi obwavu obuli mu bannamawulire Mwami Museveni atambula akwata $5,000 n'aziwa abamawulire $10,000 n'aziwa abamawulire 5 yaziba wadde ekigezi ati yaziba we Busoga ne wanajja mu Buganda abono nga tuli bangi nyo bakimanyi nti abavuwazizza nnyo $10,000 yalaba nga zisobola ne mugabanako mutwalo okitegeera so n'olwekyo ffe
twagamba nti katuyiwewo omubiri twateekawo emigongo gyaffe nze sigenda genda mu ekizairo togenda mu ekizairo Museveni oba oli wakunzi tojja kunzitira wano oba muhozi oli wakunzi tojja kunzitira wano bonoonyayo ki anti olutalo ate mbasuddewo olutalo nga bina we biri wano ebintu ngodu zikoleddwa amasanyalaze weegali ebintu bitambula bulungi akasente abantu bakakola bakafuna galiwo amasanyalaze walabye abachina ababadde mu parliament egwe bebaawo okuzimba ebbibiro lya Isimba ebbibiro lya Isimba kati lyamenyese ne ligwamu ery'amasanyalaze twetaaga obumbi n'obumbi bw'ensimbi okuliyirira umeme ekitongole gavumenti ekyeddiza obumbi 6 tugenda kubwewola mu banka za wano mu Stanbic bawe abadde bakulira umeme bo bagende ezo babbe batwale okitegedde naye nga abachina zebadde tusoloozamu zibadde ziragawa umeme anti kati ebyo byetu babuuza bano babadde bazibba bubbi Museveni ne banne bagabananga bane sawa na abachina betwawa biliyoni 500 eza dola basobola okulaba nga bakola ki nga bazimba ebbibiro lya Isimba kati lyamenyese ne ligwamu nga tumaliriza kanso obugambo bw'obusembayo okitegedde so n'olwekyo nga tumaliriza njagala okubategeeza bannayuganda mwenna abatulaba nti mubeere focused muwakanye Museveni ne banne bye bakola ebikolwa ebikyamu ekikolwa ekikyamu tulina okukyogerako tulina okukiwakanya kubanga nze ne bwonankwata nontwala nonzita nontwala eyo musemwayi nontemula tekigenda kujjawo kubeera nga eddagala mu ddwaliro teririiyo ne bwonantemula tekigenda kujjawo kubeera nti ebyenjigiriza bifumu ayi Museveni yabiwa mukyala we atalina kye yasoma kyonna tebigenda kubijjawo abakulembeze abategerekeka bwe balabanga abantu boogedde banoonya solution ey'okujjawo ebizibu ebyo noga ndi mayanja bino byayogerako kituufu gye biri n'okola survey enguudo mbi zitunuulire mayanja enguudo embi zayogerako ddala mbi amalwaliro gayogerako mafuta gali mu ddagala tetulina eddwaliro wali ekawempe eryaffe ery'abakyala wali ekawempe abakyala babapangisa obutebe 3,300 buli katebe nga buno bwe tutudde okatuulako okwebasaamu abaana be bazadde kuba bazaalira wali ku seminti yazaalira ku seminti tewali na bikozesebwa bimuyambako kuzaala naye bw'amala okuzaalira ku seminti awo omwana ne bamupangisa akatebe 3,000 yeebaseemu omwana gwazadde kati ebyo bwe tubyogerako lwaki mulowooza nti ffe tuli babi ne mwerabanga abalungi abatasobodde kukola ku ebyo bye twogerako ng'ate tubawa ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo gwe mwami Museveni otwala otya biliyoni 8 eza donation ng'abakyala bazaalira wansi ku seminti nenga biliyoni 8 ogenda kuziwa bana abasirusiru bano bafulufiga bana abajega batalina kye bali kati fulufiga oyo biki byasobola okugatta ku ggwanga lino wabula okubeera awo omusirusiru wali ku TV y'abasiyazi eyabujingo byekwabeera yana yeegatta ku babujingo abasiyazi ate owakana kinkugambye ebisiyaga anti alimu asiyaga bantu be bakuŋŋaanyawo basiyaga bakuŋŋaanyawo ku Kanani era njagala kumugoba mu constituency yange ya Kawempe South tetwagala bisiyaga mu constituency yange bujinga ali mu kusiyaga abaana baffe babasiyaga kati gye emirimu gye babawa ebbula ly'emirimu lyabula kati babayingiza mu bisiyaga bano bakayanja bali mu kusiyaga kweza bujja musajja mulokole musumba mulamba mwami bujingo omusiyazi kayanja musiyazi bano bagashumba basiyazi bafox odoyi basiyazi bawayiriza kinga America yamaze okukola ripoti yayo wagirabye America yafulumiza ripoti ngeraga nti mwami Museveni bamuwa biliyoni za dola 5 buli mwaka asobola okutumbula ebisiyaga mu ggwanga tumaliriza sho biliyoni za dola 5 ezijja wano mwami Museveni atumbula ebisiyaga mu ggwanga nenga obujingo babadde basiba basamanga babitusibako kati tubabanja accountability tokiranga kitambula accountability temwerabira bana Uganda twagala accountability yes kubisiyaga kubanga badde bazze bakitusibyako nga bakisibako NUP ne president waffe fe tuli basiyazi kakati America Trump yaze naga nti Museveni tubulire tu accountability tukuwadde mpitirivu nnyo sente ze tukuwotumbula ebisiyaga uzikozesa otya kati Museveni alina okuddamu awandiika akole lisitini naye obujingo asiyaga bakozesa mu church
ninayo Kayanja musiyazi katumalirize bannange ate kiki tweyanza nnyo tweyanzeke mwenda abasiyazi nze Geoffrey Mayanja sebo webale kutulaba lindako ensonga zino nkulu nnyo owagira ebisiyaga aha niyo bude kakati ati lwakitoyagala mzogereko obudde tebunnagwayo so tuvumirira ebisiyaga wano awo kugenda awo kwa Kashia we batunda ebyo bitubu abasiyazi bye bakozesa lwaki tebabakwata tebiyingira wano mu ggwanga UNBS tebiraba lwaki bikirizibwa anti bali ku accountability bali ku sente z'abazungu ze bawa Museveni atumbula ebisiyaga gwe badde okimanyi teteeka ly'abasiyazi bwe lyayita mu parliament Fox Odo inandru mwenda basiba mu State House wa Museveni be bali wabira mu parliament liveewo nti liveewo ebisiyaga bitambule so n'olwekyo twagala accountability ku sente ezo Mwai Museveni atubulire lwaki atumbula ebisiyaga mu ggwanga lyaffe ffe tulina kubeera bafumbo abasajja tuwasa abakyala n'abakyala bafumbirwa abaami yes tutwagala bisiyaga mu nsi yaffe n'olwekyo nga mmaliriza kano kagambo kakulu nnyo protest vote tugenda mu kalulu protest vote etandikidde Kawempe je walira bye twaliteeseteese tuyina ejje eriwera abasirikale emitwalo 10 bafutu soja naye Kawempe twamaze deployingayo bafutu soja ekyo kisumbuwa fund na Lweiso Proscovy kweyite je na Lweiso tulijje teketeke obulungi nga walirabye nga tukuba saluti nga walabye nga tukuba saluti nga bakomanda nga otegedde nga abaana bakuba saluti sana lwekyo ejje na Lweiso linejje eriduumirwa CDF walyo ye president Robert Kyagulanyi Ssentamu ate era ye commander in chief edda twayimanga kayimba nga tugenda ku mipiira linejje bwe litagoba teridda kati linejje lya Kyagulanyi lye walabye wali erya futu soja na Lweiso tukugamba bwe litagoba teridda era twadeployinze edda kati abasirikale abawerera ddala 1,500 bali mu Kawempe North naye n'abalala gye bali nga tuli emitwalo 10 omanyi nti ejje lya president Kyagulanyi lisinga erya Museveni Mwai Museveni amagye ga Uganda doze gali emitwalo ng'ena mu 6 ffe tuli mitwalo 10 so tugenda mu protest vote nga tukozesa ejje eryo z'omu ku bakomanda ate ndi general Sebo ate na Lweiso lieutenant general alina n'okunkubira saluti na Lweiso kubanga musinga eddaala mu magye katukulekerere wano embozi bwetu bwetambudde olwaleero kazi okwagaliza kaseera akalungi sebo tujja kuddamu na Lweiso anoonya nange munoonya anoonya munoonya tulabagane